I therefore adjourn the House and die. Bw'era asindika ababaka mu luwummula olw'omwezi omulamba Ssabbiiti ewedde, Sipiika wa Palamenti ababaka bano yaba obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ssente z'America ez'okwekulaakulanya ezimanyiddwa nga Parish Development Model. Wabula kitegeerekese ng'abamu batali beetegefu kudda mu bitundu byabwe nga batya okusinkana abalonzi baabwe. Sipiika yatuteese kigezeso ng'ababaka okugenda okulondoola ensimbi zino, kubanga tuli mu kiseera nga buli mubaka yenna mwavu era nga buli gw'otunulako afuumukako obwavu. Kati ate n'abantu bennyini be tugenda okulondoolako ensimbi zino nabo baavu. Abamu ku bo bagamba nti obwavu bubaliko baleese ne kanzunzu so nga abalonzi babasuubira mu bingi. Ababaka bangi babadde bagamba nti bo tebagenda kugenda, ne bwe bagenda tebalina ssente, ne bwe balina ssente za kubatwala tebalina ssente za kuwa abantu abanaajawa mu lukiiko, mu nkiiko ku disitulikiti ne ku parishes. Ng'ogyeko kino bagamba nti balina na mawulire gamala gakwatagana enkola eno ya Parish Development Model nga n'olwekyo batya abalonzi okubakanulira amaaso. Tugenda just bwe tutyo tupambane tulabe oba tutandikirawa naye ndowooza Minister of Finance njagala kugikubira omulanga nti ekole ekisoboka ssente ziddako mu kwota 2 etuwe embalirira yazo basindika mu ssente meka mu district zaffe ne mu constituency. Finance erina okutuwa ensaasaanya gye yakoze buli district ku kikwatagana ne Parish Development Model tugigeraagenyaze ne gavumenti za wansi ssente ze zaalabye. Bano tebannamanyi obanga ddala n'ensimbi zaaweerezebwa ku miruka. Ezisindikibwayo zomeka tebazitunyonyodde, abantu ku ground baga tebaziraba. Local government zigamba LC2 baziyingiridde bataddeyo abenyaane baziwamba ku ground. Tulondoola tutya empewo tikiriyo scam. Kakati bw'ova ku ekyo ne bye baali bagezaako okuteekateeka wadde bukiiko bwa NRM bwe balinganga bwe baawa omulimu, kati ffe tusobola kutusuubira nti ojja kusobola okutusanga mu bintu ebyo eby'okwerimbalimba. Wabula ensonda ezitayagadde kwatuukirizibwa okuva mu minisitule y'ebyensimbi zitutegeeza nti ensimbi zino ekitundu ekisooka eky'obukadde 25 kyakuweza ku miruka ekisoba mu mutwalo omulamba mu bbanga lya wiiki 2. Ababaka bagamba nti baba bakulondoola bulungi enkola eno beetaagayo ku ssente ekitaakolebwa. Enkola ya gavumenti ya Parish Development Model egendereddwamu okujja mu bwavu bannayuganda ebitundu 39 ku 100.